kino ekizibu kye tulina tuli mu wiiki yakusatu mu wiiki yakusatu esooka nakugamba kugenda kuba kufa nekiddamu kukyali kufa kati tuli mu yakusatu kati nkugamba ekizibu kye tulina is a crime against the state. A crime against the state? Yes. It's not a crime. It's a threat against the state, the real existence of the state. Nti kino kyolaba kya kumamulako si government. The state. Njewulo eriwo. Lino essasi lyolaba libadde terironda isuma. Terironda Charles Tusuubye. Angola minister. No. Lino essasi lironda Museveni. Ali kyanja. Because he's a state. Trump abadde president wa USA yene government ye bagenda naye the state of America weeri kakati there is Joe Biden myaka ene bwegwa oba awangudde oba bamuwangudde government ye jagenda but the state of America ekola ki naye mukulu Museveni yes kati ye mukulu Museveni is fused with the state because ye yazimba state iliwo from 86 state ezaaliwo zakorapsinga by 1986 so we now see this so therefore renaissance lyolaba is a political bullet naye nga ekigendererwa kyalyo linoonya mukulu Museveni linoonya this state at of course omwoyinira ne contradiction ezinakulaga ezamuhozikini Lugaba but sijja kukigendamu leero. Now in 1980 kati kubutemu obutemu bwatuuka peak bwatuuka akasolyo kayita kasolyo kasolya waggulu peak kasolya yes obiseera bya Benaisa actually mu biseera bya Benaisa wabeerawo ne kafyu mu Kampala kakati munakutuuka ku level ya kafyu in other words mwekaabya but abaaliwo mu 1908 nga by saawa 10 nga mubba mwagenze eddeeka ate nga temusobola nakujja mu kibuga saawa 3:04 in 1980 the same time nga mukulu Museveni ali minister of defense yagenda n'omukadde nakikuga kankiddemu Emmanuel Kafunza babiri mu benzi ye n'amutwala Ngoma kati n'amulamu Ngoma nakaseke n'amulambuza naye amugamba tugenda kulaba relatives tugenda kulaba abanabuzaale bwe yatuuka tolaba nti wano walungi nnyo wakutandika olutalo in 1980 akyali minister of defense genda onoonye olunaku lwe baamugoba kuba mubwa minister of defense yali yakava nakaseke the previous day yali yakava Ngoma the previous day. Now ebiseera ebyo ng'anoonya watandikira olutalo tewaaliwo okufa mu kitundu ekyo ye bwalambulira Ngoma ebitundu ebyo kati giyite Royal Triangle kutandikayo olutalo tewaaliyo kufa. Museveni yali tasseeyo n'Obote yali tasseeyo but bw'ogoberera France Fanon the theory of violence Museveni gye yakolako ekiwandiiko kyafunirako degree thesis gyafunirako degree its verification in the liberated zones of Mozambique kulaba eno theory ekola waliwo bigambo byakozesa ono ye mukulu Museveni bw'otemula naye nga bw'otemula kigendererwa kyo kyakwenunula you are not a homicidal maniac. Homicide isn't it murder? Suga nti gwe wayingiramu ekyo wafuuka mutemu ne bwota 10 ne bwota kigendererwa kyo kasita kibeera nti kyakwenunula is liberation then you are not homicidal so you cannot call them murderers. Now but nekati yakigambye abana babadde abamuhoze n'abalala uyina okuba n'ensonga you must have an issue
kakati nga issue y'omukulu Museveni gyazimbirako mu Luweero atandika olutalo lwe yali Obote mutemu. Yes. Kati ng'olina okukiyingiza mu mutwe gw'Omuganda. Omutwe gwa Busuulwa. But I'm very specific. Busuulwa Omuganda. Kyekyokulabirako kyosinza okulaba. Because yali kumpi atandiwala. Kakati singa gwe. Kati nga olina okumuyingizaamu ey'endowooza that Obote is a murderer. Kakati wowe kimuyingizaamu aba alina okulaba omulambo awo. You get? Now, kakati kyayingiramu bulungi mu Muganda nti Obote is a murderer. Omuganda n'akwata emmundu n'akuba Obote. Kakati bw'akuba Obote nga addayo because mukulu Museveni teyalwana n'Obote mukwata Kampala yali alwana n'Erutwa. Kyova olaba mukulu Museveni ng'ateekawo Mao azaawo Mao yagamba awa Mao wa minisita yagamba abantu b'abakyoli beeraba ng'abaagibwa mu gavumenti so tebali mu gavumenti kyenva ndeeta Mao statement ye. Now kakati nga two elements olina okusmashinga you must suppress omukyoli. That is kuva 86 okutuuka kone wagwereddewo olina okusmashinga omukyoli n'omuteso but nga okubaawo wano mu Kampala ng'olina ate message gy'olina okuwa Omuganda. Kakati message gy'owa Omuganda si nti Obote mutemu kakati omuwa the NRA ushered in peace. So bw'oba wadde ogobera manifesto ya Museveni since 1995 it was peace, unity, democracy. Ng'ekigambo peace kize bannange twaleeta emirembe sijja kuddayo yetandikidde be twaleeta emirembe. Now who is the consumer of emirembe? Kakati bwe bigaana n'aleetawo ekigambo ekirala Kasita twebaka tulo. Ekigambo Kasita means atalist. Atalist. Inabaga ebirala byonna mu Buganda biganye naye Kasita twebaka tulo. Tufuluuta. Kakati ayali ayogera ekyo teyali muntu wa bulijjo. Ayali ayogera ekyo was Busuulwa the journalist, was Ichuli the blogger, was Kitata the politician. Nga beboogera ekyo abali obulungi abakuse be bagamba omuntu wa bulijjo atayina fiizi atayina munyo Kasita twebaka tulo. Tujja tubeerawo ne muzeeyi tava ku main katonda ate katonga kati si main mugibeereko. Muzeeyi tasobola kugenda katonga naye. Kati katonga main kati nabo batave ku main. Kakati nga bona tava ku main. So this politician, it's not the peasant who is saying that Kasita twebaka tulo. No. Nga mukulu Museveni yazimba Charles Sengola